Kadama TV kitalo nnyo ekya Caroline Kyomuhanje. Kadama yafiiridde Saudi Arabia nga yali yagendayo mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde. Wagendayo mu mwaka gwa Desemba omwaka oguwedde n'abeera nga mukama we gwe baamuwa ate yamutunda. Tugenda kusooka tulabe vidiyo za Kyomuhanje ze yaweereza nga tannafa. Abantu abamu ze bagamba nti alimba, naye tubagamba nnyo nti nno towakananga vidiyo ya Kadama yonna ebifulumye. Abaana batera okugamba nti abo abagamba mbuzibu ate essimu agijjeewa, wifi agijjeewa. Vidiyo ya Kyomuhanje gye tugenda okulaba yafuluma n'alaga obuzibu bwe yalimu, n'alaga luumu gye yalimu, n'alaga nti yali asula mu musenyu, mu luumu nga mulimu omusenyu, mulimu ebituli. Abantu abamu ne bagamba nti Katemba, bagamba nnyo temuwakananga videos zibeera zifulumye. Kyovula nga ffe wano videos bwe bazireeta nga Kadama bwagireese nga bwagituwadde bwe tugiteekayo, dini okunoonyereza ne kugenda mu maaso. Kasooka tulabe video ya Kyomuhanje nga tannafa, biki bye yayogera, kuba yagamba agenda kufa. Ate tuzze tulaba abawala bangi nnyo abagamba nti bagenda kufa ate era ne bafa. Sindika message bagamba yafudde. Bantu tene bisobalese poliisi abasajja b'amaanyi fudde. Naye omusajja gw'ekisa ogusookeje bantu wala fudde. Ago ge gamu ku maloboozi omuwala Caroline Kyomuhanje eyatwalibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia okukuba ekyeyo ng'ayitira mu kampuni ya Hebra International Limited esangibwa e Bukoto ge yasindikira ab'eŋŋanda ze bwe yali awanjaga nga bwe yali ayolekedde okuttibwa. Bayi ngenze mugulu nfudde munda mukize mwana wange. Bayi mu katambi ako omuwala Kyomuhanje alabikira ddala ng'eyali aweddemu essuubi n'awanjagira omwami w'okumukuliza omwana we nga muntu mulamo wamu n'okweteeka mikono gy'omutonzi amwanirize n'ekisa bw'aliba atuuse gy'ali. Yesu nzija wonsaasira byonna byange wafiira ku lwange, leka omusaayi gwe ogusonyiwa ensi. Yesu nzija. Allahu Akbar. Okusinziira ku mwami wa Kyomuhanje Edison Tugume, mukyala we yagenda ku kyeyo mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde, kyokka oluvannyuma lw'emyezi n'embeera n'emwononekera ekyaviirako mukama we gwe yali akolera okumukwata n'amutunda eri omukozesa omulala. Nangamba ngenda fiira mu nyumba, sikyalya, sikyebaka, sikyakola ki. Nangamba ndi mmotoka banza kampuni naye nga bagenda kuntunda baweeyo obulamu bwange, bagenda kunzita. Nasindika message abantu ala bagenda kunzita. Wabula nga yakutandika okukolera ewa mukama we omupya mu mwezi gw'Omukaga nga 28 Tugume yafuna essimu eyamutegeeza nti mukyala we yafadda mu nfa etaategeerekeka era naye ne yeekubira endulu eri kampuni ya Hebra eyatwala muganzi we kyokka n'emwesamba. Ate ne kinkube wala kunkubira ku kisaawe nti omuntu waffe yafadda. Omuwala yabula nnaku z'omwezi 24 bagamba yafa 28. Naye kuva 28 ina information yonna gye babadde baleese ku table n'entambula mu Hebra bulwendayo tenja kyenziramu bulugwensanga wange amate andikoze ku nsonga zange mulala taliiwo. Mukadde kano Tuguma ateereddwako akazito okuva eri omwana we w'emyaka 4 amubuuza nnyina gye yadda kubanga yateranga okwogera naye ku ssimu wamu n'ab'eŋŋanda ze abamubanja omulambo gw'omwana waabwe kyokka nga naye ebyokubaanukula alina bitono. Alina ab'eŋŋanda buli omu ambuuza omukyala, omwana we alyawo abuuza maama we, bulijjo abadde ayogera naye ku ssimu China kye mugamba family sina kye njigamba. Mu mbeera eno Tugume nga ali wamu n'ab'eŋŋanda z'omugenzi baddukira eri ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakadaama ki Rights for Maids Association Uganda ne beekuba ku kampuni ya Hebra kyokka nabo ne beesamba. Ne tugendayo ku kampuni ya Hebra ne tubabuuza fayiro y'omwana ono eriwa nga tewali fayiro n'emu ey'omuwala. Ne tubabuuza bannaayi muyina okubeera ne information ekwata ku mwana ono nga nayo tebagiproducinga wabula batubuzaabuza mwogere n'ono. Tetukyalya tetukyanywa tuli mu mbeera mbi, tusiiba nga tukaaba tusaba omuntu yenna aliye yatuyambe tusobole okufuna omuntu waffe oba mulamu oba mufu. Twagala Hebra tuyambe ekomyewo omuwala waffe ekomye mwanyinazi wange. Embeera bwe basuseeko bano bessiza mu ddene ne balumba kampuni eno okumanya wa weetuuse n'okuzza omulambo gw'omuntu waabwe. Kyokka wabaddewo embeera enzibu ku kampuni eno abakozi bwe babadde balemesa ab'eŋŋanda okuyingira mu kikomera ewasangibwa ofiisi za kampuni eno. Kyogera kyoyagala kibuzibu ki? Bwe batuuse ku kampuni abakozi bonna badduse ne beekweka
ekiviiriddeko bbawo omugenzi okutema omulanga nga yeebuuza ddala ani ayinza okumuyamba bwe kiba nga kampuni eyongedde okumwesamba. Bamaneja beekwese bali eno munda bayigalidde nga maneja agambye tubeerewo mpaka wetunayagala tujja kukoowa tugende. Batugambye maneja taliiwo naye tumumulidde mu background ng'agamba nti baleke banakoowa banaagenda. Ab'enganda bawanjagidde bonna bekikwatako okubayamba bafune omulambo gw'omuntu waabwe agenda okweza emyezi 2 kasooka eddaafa kyokka abamu ku bo babadde bakyalinamu akakunkuna nga balowooza nti akyaliyo omulamu wabula ne bakabatema nti kituufu yafa. Omwogezi w'ekitongole ekitwala kampuni ezitwala abantu ebweru Kiwera Ronnie Mukunda n'akakasizza ensonga eno nga gavumenti bw'egimanyiika era nti ekolebwako. Emirundi mingi bannayuganda bazze bafiira ku kyeyo mu mawanga gye babeera batwaliddwa okukola olw'embeera embi mwe bakolera. Kyokka ebiseera ebisinga kampuni ezibeera z'abatwala zitera okubeesamba wadde nga zibeera z'abaggyako ensimbi mpitirivu. Byebyo bikwata ku ky'omuhanje byetusobodde okubeera nga tufuna, byetusobodde okubeera nga tukuŋŋaanya. Vidiyo eyo baali bagituweereza naye ne twagala okubeera nga tweyongera okubeera nga tugyetegereza n'okubeera nga tubaleetera amawulire agajjudde. Mujja kwetegereza nti waliwo era omuwala vidiyo gye yakola n'alaama n'awandiika era bwe twateekayo abaana baagamba nti ebintu ebyo byali bya bulimba lwa nsonga nti lwaki yalaama essimu eyamukwata yagijjawa. Agamba wifi bagimuggyako ate wifi yagijjawa yasobola okusoma videos. Wayita ennaku 2 Kadaama ne bamupronouncing nti nno naye afudde. Ebintu nga bino videos nga zino nze ngamba bamuziraba mu kifo ky'okugiwakanya sooka ofunemu ekyokuyiga. Kuba wawakanya vidiyo eno nti ekyomuhanja alimba Caroline alimba kati ku luno nti yafudde ogenda kukikyusa otya ogambe nti nomuntu ono abadde alimba. Nti tosooka kuwakanya Kadaama avuddeyo okubeera ng'anoonya buyambi. Bakadaama bavaayo ne bakola videos nga banoonya buyambi. Abasinga nyiza ogamba 95 bonna babeera nga beetaaga buyambi ate nga balaba obuzibu balimu. Tewali muntu yenna asobola kubajjamu okuggyako okutambuza vidiyo eno. Awo mbasabira nti vidiyo yonna etambula ya Kadaama yonna etambula mugitambuze. Kale tunaamanyireyo nti yabadde alimba naye nga wano etambudde. Etambule kuba omuntu ne bwe tumanya nti naabadde alumba tekiruma nnyo. Naye ate bw'omanya nti walibadde otambuza vidiyo neetuuka ku muntu eyalibadde amuyamba n'obeera nga tewakikola ate kijja kubeera nga nawe kirina engeri gye kikosaamu mu mutima noga kale nali ndowooza omuwala ono bambi alimba. Kampani eya Hebra esangibwa Ntinda yagambye nti nno omulambo gwa Caroline egenda kubeera ng'ekolako gubeere nga gutuuka wiiki eno negamba ku Lwokutaano. Tugenda kufolowinga ensonga eno, tugendagenda ku office olwali tulina appointment ku office, tugendagendayo tulabe tubuuze ku bakola ku office eyo batubuulire ki ekigenda mu maaso, tulabe n'Olwokutaano oba omulambo gwo gujja kubeera nga gukomawo, tujja kubeerayo ku kisaawe tulabe oba gunaakomawo oba tegukomawo. Naye nga bo bagambye wiiki eno ku Lwokutaano bajja kubeera nga bakomyawo omuwala oyo. Mweyongezenga okutambuza vidiyo z'Abakadaama ezibeera zifulumye nga beetaaga buyambi. Vidiyo eyo eyinza okutuuka mu tayimu entuufu ku muntu oyo asobola okubeera nga amuyamba mu tayimu eyo. Bakadaama banange nakyemule nfiira mu kiyumba bosi wange yali ayagala kunzita naye nzuuka ne mu kiyumba poliisi bangoba naye kinzita munyambe nzira Uganda kati ndi mu kiyumba kifaanana Nsula mutambuza vidiyo munyambe mutambuza vidiyo munyambe mutambuza vidiyo munyambe mutambuza vidiyo munyambe va
bosi wange ayagala kunsita kati ansindikira amayembe yali ayagala kunsa naye ne tujja ku mwana we naye mutambuze vidiyo banyambe.